Olunaku lw'eggulo abasirikale ba poliisi bataano ne crime preventer abagambye okubeera nga be bakuba abawagizi ba Dr. Kizza Besigye emiggo wiiki ewedde balabiseko mu maaso ga kkooti ya poliisi kwa Ssempisa eyabadde ekulemberwamu ofiisa wa poliisi ali ku ddaala lya senior commissioner Dennis Odongping. Mu kkooti eno tewalabiseko muduumizi wa poliisi yenna ekireeseewo okubuusabuusa obanga bano be beewa ebiragiro bokka. Waliwo n'okwebuuza obanga kkooti eno eneeba y'amazima. Munnamateeka Dr. Brian Kalenge nga musomesa ku ttendekero ekkulu erya Uganda Christian University agamba nti ebya kkooti ya poliisi byakubuzaabuza. Kubuzaabuza bannayuganda agezaako okubalaga nti waliwo ekikolebwa naye nga tewali kikolebwa. Biri mu mateeka agaabwe nga poliisi. Kiringa nga nze we naabeera wano mu yunivasite eno nenkuba omwana oba nenrepinga omwana wano n'ogamba nti mu kifo ky'okuntwala ku poliisi ngende mu kkooti ogenda kunteeka mu kakiiko wano. Ono agamba nti ssemateeka wa Uganda alambika bulungi emisango egirina okuvunaanibwa abantu abazizza emisango ng'okkuba abantu. Oba okubya abantu oba obayisizza bubi ng'oli muntu wa gavumenti oba oli musirikale oba oli wa poliisi be tuyita ba state actors tukutwala before a magistrate n'obeera ne lawyer wo ne bakweyimi omusango gwo n'ogupleadinga ne bawulira omusango gwo guva gukusinze n'ogenda mu kkomera. Kinajjukirwa nti ku lwokuna wiiki ewedde ssaabaduumizi wa poliisi General Kale Kayihura yakkiriziganya n'ekyokkuba abawagizi ba FDC era n'asiima eyakulemberamu ekikwekweto Andrew Kagwa omulimu gwe yakola. Kino wabula kyewuunyisizza munnamateeka Dr. Brian Kalenga wakanya okuleeta abasirikale abali ku ddaala erya wansi yokka. So, in their wisdom, and I really want to applaud them, Kagwa and his team, they prevented that rowdy crowd from entering, spilling into Entebbe Road and paralyzing it, blocking it. Omuwa wansi tayinza kukola kukuba abantu nga tafunye order kuva wa mukama we. Kakati bakama baabwe bo baliwa. Ate abo bakama baabwe bwe twogerako babadde ku mawulire bo bennyini nga bagamba nti be bawadde abantu bano order okukola ki okukuba abantu emiggo. Bwe tugezzaako okufuna poliisi kyegamba ku nsonga eno omwogezi wa poliisi Fred Nanga atusindise waakuli ensonga z'amateeka mu poliisi wabula tumukubiddeko ku ssimu nga takwata. Eggulo amyuka omwogezi wa poliisi Paul Namaye yategeezezza ng'abantu abalala bangi bwe basuubirwa okuleetebwa mu kkooti. Tulese abantu 6 ate bwe tufuna complaints endala nazo tujja kuba nga tuzikolako naye nga bwe twabagamba luli okunoonyereza kwaffe we kuli. Ababaka ba Parliament baliko kye boogedde ku kkooti ya poliisi eno. To me now, to institute a court in which is a complainant is more of mockery of justice. It is swaying public opinion, and I think it is damage control. Kooti zino mwenna abawuliriza mbadde mukimanyi nti kooti za poliisi we ziri era ziriwo mu mateeka okusinziira ku police act. Ate saagala mulowooze nti mpolereza siwolereza naye njogerako ekyo ekiri mu mateeka nti police court eteekebwawo etteeka lya police act. Kati bano ba poliisi bannaabwe tebasobola kubasalira musango ate nga omusango guli wakati w'abantu ba bulijjo n'abapoliisi. Abapoliisi abavunaanibwa bwakuddamu okulabika mu maaso ga kkooti ku bbalaza ya Ssabbiiti ejja. Swell Mugabi, NTV, Akawungezi.